Eddy Kenzo amazina asinkana omukulembeze w'eggwanga bannange yeesindisa esanyu si birungi n'akamu akatambi kalina mu maaso awo aze yeefulufiga naye muyina mu maaso awo bannaye kasuku ye embeera si nnungi n'akamu ensonga za apitex n'ebbajjo alien skin n'ebyo tebinnaba kuggwa Diana Nabatanzi naye taluuzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya ba mikwano kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell lemesibwanga byonna bye mba nteekayo naye nga bo bano mubalaba Miki Wine kw'otali ne mwana muwala ku mapinki naye nga munnaye bakoze akayimba akapya mabega kaawo baalabibwako nga bali mu kafo akeekusifu naye mamba ne tutyamu ne tugamba Miki Wine bannange tukola ate ensobi ebintu by'omwana bannange ate we tuli ku sayidi eze ate wenkozaako eno ewa president w'ekibiina kya Federation Munange mulowooza teyamaze n'asinkana omukulembeze w'eggwanga mukwano ono ye president ali bulala era ye yajja amalidde copyright babikooye ddala era nga munange bw'atyo bw'avuddeyo ne yeebaza abantu bonna abamubeereddewo era ne yeebaza ebyensuso omukulembeze w'eggwanga ate munange okumuwa olukusa n'amumiitinga ekyebuuzibwa yabaffe Sindi Sanyu ow'ekibiina kya UBA asigala wa kuba munange babegekaawo badde yavaayo n'acomplaininga n'agamba nedda bano ab'ekibiina kya Federation balidde ssente nnyingi nnyo mabegekaawo baakali obuwumbi simanya 18 biliyoni ate simanyira bagenda kuddamu bali endala 10 wamma ng'ali awo okugamba ng'alaga obutali bumativu ku sayidi ye eya pulezidenti wa Federation naye maama ate mulowooza olunaku olw'ejjo enviiri zaatubuuze ku mutwe ng'omukulu maama yamusisinkanye ddala nti bulijjo bagamba mbwalya za munzikiza nga tezirabika kati leero yasizeewo ate ndowooza munnange abalagire ddala bannange ate mulowooza Muhammad Nsere simitawaana mierere bannange akatambi kalina mu maaso wano nammwe kyetaagisa obanga mbyerabiddeko bannange ate mulowooza omugole tabizadde wabula bannange omukazi mumuleke bannange anyumirwa omwami waatyo ge yakafuna era mwagala obbasookerezayo waayi akatambi kalina mu maaso wano Nsereko yawasizza omulundi ogw'omunaana naye bannange abakazi twayala kwebyo ebinnyo bya Nsereko kwebyo ebimwe nawaayi kugambe ki naye ng'ate kimalamu amaanyi kati nkusomere eno message omanye abantu tubagamba naye temuwulira waliwo omukazi gw'omukazi eyafumbiddwa Nsereko mukwano eyo message gisomere wano halo bambi nkwegayiridde gisomawo abantu bagiwulire omanya wano ku halo bambi nkwegayidde if you know I have any baby tusomere message Hello, Bambi Nkwegayiride. If you know or have any concrete evidence about Honorable Nsereko's pending marriage, Nyamba. He has been dating my good friend for a while now. The last time he got married, she almost died. The woman is a smooth talker and the girl won't listen. Honestly, if this pending marriage is true, simanyi tugenda kukola. Maybe if we show her proof before the marriage, she will listen this time round. Kyokka kimulidde ssente ze bannange. Ani adidde ssente z'omuntu? byebyo ate namwe wammanga byewuliddeko awo ate wetutuuse bannange bwenkuzaako eno maaso nina akatambi ka alien skin ng'ali ne abitex munnange alien skin yayogeranga ebintu oba yagambanga abitex gweno ngenda kugoba promota munnaye abitex ng'aoba amanyi munnange kino ekivubuka kikola kisaaga so kumbe kyali kiri serious katono nnyo katulira ono ye muyimbi aliko baana agwanga naye tumuvaako sinagusindikira hayi sigenda kuvaako tebakulimba ngenda kugenda okuvaako nga mbagobye egolimwe naye tugobera bwere tesaga kuleka likodi yange mbuno bamala kumugoba n'agwa nangenda okugwa nga namwe mbagobye kale naba tugobye waffe wategedde nga namwe oba ngende naawe we naawe nze bapromota naenda bagoba neza n'okukoma kwa nabo guno omwezi amalala abaana bagamba amalala gakulemberwa ekigu ekangwe
Chogamba okwetegeka kuzibu nawe obuzibu mu bumanyi otobumanyi kituufu musemba aliena atugobe bapromota ba Uganda mwebakola bimanyi ati wakoze eki fe banno mwebakola bimanyi gambye nze ngenda nnono ndi mukola bukimwe ekinsu Byate byali eniskini nga tubyerekereza bwetyo okuvuza butereevu paka wa Diana Nabatazi bannange oba eyaliko omukyala Lwaso naye bannange ennaku zino nganyirira bannange ennaku zino ngamema bumemi omanyi munnange Lwaso yagamba yokola banze yali amunyiriza nze yamuteekanga ku birungi byonna nze yamwambazanga engoye ez'ebbeeyi buli kirungi kyonna kyalina kyange abafe tebabanga baddamu nga bebbiira mpola nga tetumanya ate era ogutali musango kuba munnange Lwaso yagamba waatali Diana Nabatazi tasobola kunyirira ate ennaku zino yenna anyirira alinga kinya ekigudde emmata bannange ate we tuli mu sayidi ezo efe tetugenda biyingiramu nnyo bannange ate bwenkuza eno ate mulowooza Kasuku tagudde mu mbiza fulufiga oluseke lufuuse olusege munnange Kasuku bajja kuba oluseke ebiki bannange omugambo gwo mungi byajada naye kansooke mbatereko ka video ate namwe musobole okulabako fulufiga ng'atabukira Kasuku tweyongereyo n'agaleero mulekerawo okuba enseke Kasuku va ku luseke Kasuku ojja kuba omuntu oluseke alukuba emmanyuma nze nkubuulira muganda wange munuunanuuna enseke omusajja ajja kuteeka oluseke mu ttako lyetugge liti si gwe atambula abigula yenna atambula ajagira ate oba akabina akajja kujja jjaawe atambula mama yampa Kasuku obigula ki obigula ki nga abasajja bagula buutu bali mu Kampala muno obasanga bali kulaza kiri Uganda mama nyabo omwana aga nti no sex no condom no sex no condom no kombya abasajja bagula buutu ebo babivako tebakyeregana bakazi akusabiriza omuwa batomuwa ngagenda mu buutu Daraba kisajja kinne wani kiyika Kasuku ebyo bigula lekerawo bigulira abantu obigula we no tambula ojagira sebo olumya kitambula kitinga embato obigula ki hani gwo bigulira Kasuku obigula ki bajja kukugula butu bajja kuboluseke mu butu zokuba banno nabe jenkinize natunango mutamazewo nga abuya dati oba banywedde kikaaki oba namukwakula oba banywedde gambalagala oba banywedde ani oba banywedde omwenge naye byebyo no munnaye Kasuku weetereze kati simanyi oba ne Kasuku naye agenda kuddiza fulufiga bannange fenzi bina byanamuddiza nja kujja ate mbibatuuseko bwenkuzaako eno ewa baby Gloria bannange mama muyina maaso wano bannange omuzadde kugamba yakula ekisoboka okulaba nga adifendinga omwana we atugambye mbuye munnaye baby Gloria akyali mwana muteera akyali mbeera ye byabasajja tabimanyiiko wadde katubirabe baby Gloria mulungi maama owulira otya atuuse wakati stage gyalimu ekwisa etya mu bulamu kati bulungi because mukuziza bulungi mubulira ekibi ekiva mu kintu ekimu n'ekirungi ekiva mu kintu ekimu so she knows the truth wabeera nga agowinze astray aba agowinze astray nga ye yekka ne mubulira amazima that's why twamulidde ku scandals era nkyasaba zireme okujja obadde ng'otya omukuziza otya nga mwenna muli mu celebrity life mwana muto muwala mutanyirira oli serebu naye serebu biki byoyiseemu ebizibu byempiseemu nga waliwo abantu abalina obujja abaagala okupulinga down batandika omwogerako ng'ali 7 years ng'ali mu P7 ng'ali ndozibwa 12 years Gloria ali lubuto bwe baamala nti ate mama we yamutute mu America n'alujjamu era nga nze nne sente zitwala omwana mu America ajjemu olubuto okitegeera kati ate bwe baamala like those challenges zaaliwo zaali nnene naye Katonda yazirwana n'azijja ate kati bennyini be beeyogera mbu the only virgin we have in Kampala kwega n'ogamba abantu batabufu abantu bw'obasanga bawandiika ku Facebook anti abantu balina stress akeera ku makya n'akulaba ng'onyumye olw'ensonga tayagadde bw'onyumye n'agamba mulabe nno yena ayambadde oguteteyi gwa papo gwonna tegwanyumya ali kuli atuleekaanira because ayina stress abantu tebamanyi giwa Katonda bagimanyi gimalira ku bannaabwe n'agamba mulabe n'ebiisa ebinene naye ng'eriiso lyo ddungi n'olw'ensonga alina akaaso katini bwe kati ayagala alivume buli muntu ndooza atunule nga buli abana amaaso amanene mabi
okitegeera naye nga waliwo asinga eriiso ng'eriri obulungi bwekito bwe kiri abantu balina stress ebyo kyekizibu kyokka kiwasanga ng'okuza omwana kyakuluma nnyo lwoli omwogerako nti ali lubuto kyannuma tuli bazadde omwana wange okumwogerako nti ali lubuto ate nga talulina ne bagamba nti yalinnya ennyonyi ne mbuuza dokitaali wooyo eyalugjamu mu Amerika era lyali ddwaliro ki nga tebalirina naye ne ngamba sijja genda mu mawulire tewandabako mu mawulire nga ngamba bannange nagaa sijja kuwoza kankigambe Mukama nagenda ku Prayer Mountain ne nfukamira ne mugamba Mukama owulidde bye bawaayiriza Katonda n'alwana olutalo lwe n'alumaliriza kati tebikyaliwo omuntu abyogera aba alina obujja era abeera alina obujja nga yagala pullinga down waliwo omuntu atagenda keera ku makya afuuke eggwe agamba ye n'atuukayo ddi kamupulinge down kamulinyirire biki byayisemu ebyokusoomooza mu bulamu bwe ng'ogyeko ekyo nawe kikwatako nga maama towali Gloria ali signed in different companies bamusasula Gloria ambassador wa Victoria University wa Roseform wa Moviti like akola gundi influencing Coca-Cola always bichi she's paid well she's okay si omuntu gwe spending zeko cent spending ako kabaka waffe osirise naye abaasuula Nuupu ne bakifuula ekibiina ekirwanisa abayimbi ne bakifuula ekibiina ekyobusosoze mu mawanga batandise Obuganda misana ttuku Leonard Mayinja ne Aliyebiskini tebakkirizibwa wadde okulowooza wadde okukyogerako wadde okweliraanya olubiri lw'emmengo wadde okweyisa wali olubiri lw'emmengo kati musinguzi atabeerangako Muganda yatubuulira baani abakkirizibwa emmengo baani abatalina kusala ku lubiri baani abalina okusanyusa Abaganda ne Bannayuganda mu lubiri kabaka mwaggulirawo omwaka Obuganda muli ku ssente naye abantu batandise okukyaya abantu Obuganda nga beerimbise mu by'obufuzi ng'Obuganda tebuvangayo kutugamba nti takkiriziganya n'ono tayisala wano batandise okusosola abantu olw'ebigambibwa nti bakkiririza mu kino abantu abatandise okusosola Abaganda nga babagamba nti temukkirizibwa na Mmengo balina ebifaananyi ne Muzeeyi Museveni naye Obuganda tebubasosolanga abantu abatandise okutuwa ebiragiro n'amateeka mu lubiri olwaffe be ba Musinguzi be bagamba Abaganda nti tosala Mmengo ne bakizza mu kulwanisa abayimbi ne bakifuula ekibiina ekisosoze mu mawanga ne bakiggusa kati batandise Buganda olw'okuba babawaayo akasente nti kabategeke bino naye ddala Buganda bwe bibanga ebyobufuzi ddala ebitwalira ddala ku sseere erisosola abalala olw'okusisinkana mwami Museveni n'okumuwagira n'Abagereka nga tetulina kye twali tumunyeze nga yakasinsinkana Museveni recently ffe nga tetuvangayo ku boycottinga Buganda kuba tukimanyi ffe nga Abaganda nti ddembe lya buli muntu yenna okuwagira kyayagala abafera abakozesa buli kimu kyonna okukifuula opportunity okussa ssente mu nsawo zaabwe balumbye Obuganda nammwe musirisa olw'okuba babasasula eziteekaawo enkuuka kati be basalawo ani Muganda kyasemberera Obuganda Muganda ki naye nga baavaawa bo tebalina bwakabaka bwabwe oyo ayinza okutugamba nti ayagala nnyo Obuganda ne Mmengo okusinga ffe Abaganda ye saagijjawo okugoba Abaganda Emmengo Obuganda busirise naye njagala kubajjukiza kabaka waffe abo abakwekulukulunyizaako okubonyaabonya Abaganda baasuula ekibiina kya Muganda munnaffe ensi yonna ekirabanga ekisosoze mu mawanga ekirabanga ekirwanyisa abayimbi n'omulama gwakivaako dda tebakulimbalimba nti bakwagala nnyo okusinga Museveni gwe bazaalwa naye mu ndeemu
baleme kukozesa Buganda kunyigiriza Baganda. Ejo ye message yange eri Obuganda. Obuganda tebuvangayo kutugamba nti tuwagire kino. Nabo bwennyini tubulaba nga bumiitinga mwami Museveni ne tusirika kubanga ddembe lyabwe. Kati mutandika mutyo okutugamba nti ono tasalayo kubanga tumusuubira nti takkiririza muono. Njagala okubakkiriza obajjukiza nti Buganda erimu abantu bonna. Era ssebo Ssaabasajja Kabaka baffe abantu abo baba bayise mu Buganda Mengo okulwanisa Museveni. Njagala okugamba ssebo baleme kutegeka kusolooza mu banna Uganda. Teriyo bivulu byali bijjeeko Museveni. Bagende musiko nga bwe yakola. Leka baleme kulimba struggle nga nabi Uganda bagamba ebulidinga naye nga basolooza mu banna Uganda. Kabaka waffe tubadde tukumanyinga omuntu atasosola mu mawanga buli omu onwa omwaniriza nga bwali. Naye abaasuula ekibiina ky'ebyobufuzi abalimbalimba Omuganda nti bamwagala okusinga gwe baava naye mu West. Abaafuula ekibiina ky'omuntu wano ekisobososoze mu mawanga okulwanisa abayimbi balumbye Buganda. Batandise okukozesa Mengo okulwanisa abayimbi kubanga baagala Mengo evumwenga Nuupu bwekola olwaleero. Kabaka wange bakulya. Basasula kifo ne batandika okunyigiriza Baganda Abaganda bo.